Kansoke nkwanjulire bannaffe be bayita ba first grade designs abakutuusaako engoye ez'omulembe ez'abaami n'abakyala abasangibwa wali eri ku Sarama Road ewa kulekana w'okyamiraawo wennyini n'obakubira akasimu kaabwe ako k'obeera olaba wansi ne bakutuusaako ebyambalo ebya layisi ebyambalo ebikuweesa ekitiibwa abaserebu bye bambala n'omuntu owa bulijjo ate era nkujjukiza nti tuteekebwamu ensimbi bannaffe abalala be bayita ba Ronnie and Sons basangibwa Kireka Kamuli Road abakutuusaako obumu obw'omulembe obukuba ebinywebwa obukumba emberenge kubeye ensamusamu abuterevu mpitibwa Vic Genius the songwriter in Langa and Outer Genius Productions YouTube channel kwoli abajita Vic exclusive atera n'endala agibayita Wonder Boy UG Kansoke mbebaze mwenna abagenze maso no kubanga mu subscribing akatambi kola bakeka mwana mulenzi muna Derrick Okosako ne David International era nga wano waguddewo oluyombo ne ku TikTok aisawa zino internet sawa zino yonna ewuma lw'abasatu bano kiri kumuna ani yasoko okubeera nga azanya ne muna ani yasoko okubanga ayagala muna ddala kituufu Derrick essaawa zino musajja asaanidde okubeera nga yebba w'omukyalo ono muna oba ddala kituufu David International ye musajja yali asaanidde okubeera nga yalina omukyalo ono abuterevu kwata ku penseri eri subscribinga wano ku Vic exclusive ne ku Wonder Boy UG bobeera mupya mukwano gwaffe atubeera tukuwanga stories zaffe buli kadde buli saawa ate era buli ddakiika then n'ekirala nga sinaba kutandika vidiyo eno kansoke nkusabe ogimpeere ka like bambi nteerako ka like ko asina kindi mu comment yo nayo tugenda kuba tutuuse kale ntandikidde wano David International ye yajja ne mwana muwala Muna 256 era nga ye yamuleeta abangi okusobola okubanga mumanyi who is Muna Derrick nga tannaba kubeera nga atandika okuzanya ne mwana muwala ono Muna bajja batya okwawukana Muna ne David International alyoke ajoininge mwana mulenzi Derrick wa radio byonna byenziza okubeera nga nkutuusaako ngenda gikola vidiyo eno nga mbannyonnyola mpola mpola yadde genda kubeera mpanvu mukko naye okusinziira ku analysis gwennyina nsuubira okuba nga mugenda kugifunamu ekyamakulu oba ekyo kye muteekeddwa okubeera nga mukifunamu byatandika bwe biti bagayi bano bali mu ggwanga lya Dubai David International Derrick wa radio Muna 256 Derrick ye yasasula oba ye yaleeta mwana muwala Muna mu ggwanga erya Dubai wabula ate David International y'omu ku baasooka okufuna idea ey'okuzanya ne mwana muwala Muna 256 ku TikTok era bwe weetegereza vidiyo za mwana mulenzi ono David International ezaasooka yazizanyanga butereevu nnyo ne mwana muwala ono Muna 256 ako ka vidiyo kolabye akavuddeko nga balinganga abalwana Muna David International ne Derrick nga balwanira Muna yali skit oba akaali ka video kaabwe ke bazanya nga batandise okubeera nga bakolaganira wamu era ka video ako akenyininyini ke kaviirako mwana mulenzi Derrick okugetinga interest mu mwana muwala ono Muna n'okuba nga asobola okuzuula nti mwana ono yali alina ekitone kyasobola okubeera nga akozesa n'improvinga accounts ze eza TikTok jjukira nti buli ajoininga TikTok ennaku zino oba ensangi zino joininga lwakuba nti TikTok kinyumo so David International bwe yalinga akoze videos zalinga 8 ku 18 awo ne mwana muwala ono Muna ngera ze bakola asize ez'omutindo ogwakakati oguliwo wakati wa Muna ne Derrick bozi comparinga kuza Muna ne David International ze bazanyanga nga Muna yakabeera nga joininga omukutu guno ogwa TikTok kati mwana mulenzi ono Derrick bwajja n'akiraba nti David International azanya ne mwana muwala ono Muna naye waliwo ekibulamu and they are just friends ate nga ne Derrick naye mukwano gwa David International mukwano gwa Muna nasalawo nakanya ne Muna batandika okubeera nga bazanya bonna that's when Muna lwava ku Derrick nasalawo abeere nga lwava ku David nasalawo abeere nga agenda kuzanya nga skits ze oba videos ze ne mwana mulenzi ono Derrick batandika okuzanya
those skits nga bali just friends tebanaba na kufuna mu kinyegenyege ekigamba nti oba oli awo akebagendeko mu mukwano. Ndoza kati tutambula bulungi video eno nkusaba ogimpere like nti Muna bw'atandika okuzanya skits ne mwana mulenzi Derrick, David International yali awummuddemukko ku video za TikTok nga takyakola videos bulungi eza TikTok because nti Muna yali amaze okubeera nga ajoininga obanga yegasse ku mwana mulenzi ani Derrick wa radio. Ndoza kati emboozi egasse. Ekibuuzo kiri nti mu kaseera kano lwaki David International yali badde avaayo okubeera nga acomplaininga ku mwana muwala Muna nti ye yamuleeta. The question nga bweriwo mu ddiiro nze ngenda kubamba wa answer okusinziira ku analysis wange gwenkola especially nga muwammwe ba queens ne ba kings aba subscribers baffe wano ku Viki Exclusive ne Wonderboy UG abatukkiririzaamu. David ensonga lwaki yandibadde ajja essaawa zino mu public n'agamba nti nze yaleeta Muna ku TikTok, Derrick anaamutwala and ba mukwano Muna ba mukwano mwana mulenzi David International ne mwana mulenzi Derrick even we twogerere essaawa zino ba mukwano. Naye ekimwogeze bwe yabadde ku interview emu ayagala kubeera nga ekyalwanyanga nnyo wano waliwo omuyimbi wa Uganda gwe kyalwanya baagala ze bayita big ups nti essaawa zino David International ayagala Muna avengayo amuwe big ups nti yadde Derrick nzanya naawe naye ekituufu kiri nti gayo oli ye yansikayo gwe okusobola okundaba nti ansobola okukola bino kozi nti gwe Derrick wali onyambyeko okujja mu Dubai kukola mirimo gyange egy'enjawulo so sajja kwamu eno line ey'okuba nga nsobola okuzuulwamu ekitone. So essaawa zino David International kyekintu kyagenda maaso n'okubanga afaako ayagala kye tuyita big up wano mu lulimi olwaffe olwa industry nowulira no benjiyita industry music industry bagizita big ups. So ensonga lwaki mwana mulenzi ono avaayo David International ayagala nnyo okubanga bamuwa respect ye nti agwe Derrick toyina kola ate kisusa okitegeera oyo demu okitegeera naawe yali eno wange kati gwe amufunye muleka ate ku like tokisusa so kati mwana mulenzi David International akyaliko. Ensonga lwaki mwana mulenzi Derrick wa radio akipinze quiet eri bweti nti essaawa zino mwana muwala Muna kyasusse okubeera nga Muna amukozesanga omuntu like business partner. Kati essaawa zino kiri ku level eya lovers nti buli video gye bakola mu ngeri eya business wise oba business kali wise oluzungu lwange vanaganja bavuga speed rumo. So mu ngeri ya business nti Muna bw'aba azanya ne Derrick ye yakijja ku level eyo ey'okubanga baali bazanya mu bya just okugezesa okulaba audience eyinza kubanga ekikola etya. Naye nga mukwano kansooke nkusabe mukwano gwange on subscribing leko wano ku Viki Exclusive bw'obeera subscriber waffe ku Wonderboy UG ne kweno subscribing ako then nekirala gwobeera nga wakagwe mulundi gwe okusosa okulaba ku videos zaffe wano ku Wonderboy UG bambi subscribing ku Wonderboy UG ebirungi bibeerako biyitirivu buli kadde buli saawa twabagamba tetukyebaka kansooke even mbetondere okubanga olweggulo naluddewo kubanga mbakolera sorry lwa nsonga nti nange ng'omuntu annabadde n'ebinkutte wano nawali nga we mbabitegedde obudde bw'enkuba. So analysis eyo njikuwadde bulungi nnyo kati ku nsonga ya Muna ekagwe mbadde sina breaking awo yonsigaza seconds ntono nnyo naye kamubayitiremu bwe nti Muna essaawa zino kyalina okukola butakkiriza interview ya muntu yenna butakkiriza phone call yonna oba butakkiriza inbox kebe yange Viki ng'emubuuza ku nsonga za David International lwaki nti Muna singa accepting ekintu ekyo ne kyapeninga agenda kubaako ebintu bingi bya losing in which way nti
omwana mulenzi Derrick agenda kutandika okumujja emize okitegeera ate nga Derrick muntu wa industry ne yebyamasanyu agiruddemu ndoza kati awo mumfunye bulungi muna mukasera kano kiki kye yetaaga okukola kusirika kuleka interview ezitambule ku side eya mwana mulenzani eya mwana mulenzi David International zo zigende yazigabenga bwayagala buli ayagala agenda muwe naye Derrick at this very moment yalina kuvaayo asirike amwana muwala muna naye alina kukola ekyo kyekimu kuvaayo akoleki akuvaayo abeerenga asirika kale nkujjukiza nti akwata ku pencil subscribinga ku channel zombi likinga ku videos zaffe tutereko comment yo ku kiki feeling ne kyowulira we are proudly sponsored by